Yes, mukasi akatugera kuba twolekera ekyatulese ona kulo nagamba Fiji Junior nga bulijjo era nga tulekera kasema akagenda kubeera kasufe nnyo kamala kasema kano nga sina bagena nandi agado bategeeza nti waliwo yakataddemu akasente ke bambi ate ngono kyali wange wa ku kido ayitibwa Ronnie abasinga bamanyi nga Ronnie the Transporter ate nga akwasaganya media personnel ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebifana ebimulabe ebisufe nnyo kamala Iba namawuliro kubatambuza ngo gasseko nebira musajja abikwasaganyiza ddala bulungi bambi ne yangambye ku luno Vije Junior kano kasema nange kankateekemu kasere nga batugamba nti Budapest Stadium Hungary gye tutandikidde kakaino twatandikira mu masekati g'ekereziya World Communication yayita nga bagamba nti nakyala guse era atuuse mu nfu kyebika baali bamulindiridde yakwate kubona ayitawo paka enirudda maaso era bw'ato n'afukamira pembeni ng'afukamidde Urwe yakwate kubona ajja we yali nafukamira kumpi wali uliriza atera wekanye Please the crypto wallet. Oni amugamba ngenda kusaba ka crypto wallet okateke wansha ofukamidde ubako bafukamira nambuza ate sente zange Your money will be the sente zo zigenda kuba zikutuusibwako kasatu malo verifying anti trade ya blockchain egenda tambulya ddala bulungi kantu ako Litrigi yeetaaga asobola okukakasa nti bitcoin nga bwe wasuubiza nti agenda kuba atambulya ku wallet eyo n'abagamba naye ate diiru yange yali nti bwe ntuuse maali nga mumpa akasente munsasula kati then ngamba kwasa ka crypto wallet bwe kigaana nga mpitamu nako nyabo mukiro ngenda kusaba engeri gy'oli muna business beera reasonable kyenkusaba owulidde namugamba mpuliriza ssebo essaawa zino njagala okimanye nti ndi reasonable ndi muntu ali reasonable simanyi kiki mugenda maaso nakuteekateeka naye nze siri muntu agenda bakwasaganyiza mirimu nga temunsasudde yamusekulirawo n'akwate kubo n'atandika n'avaayo kagenda alina ka device kayitibwa ka crypto wallet kalina kutambulirako kasimbi ne transactions za bitcoin ng'ogasseko n'ebirala kati nga tuvuddeyo tudda ku side y'omu Washington DC mu White House Madam President. Ono yajja n'ayita Madam President tufunyemu engeri y'embeera okimanyi nti Avi ayiseemu bagamba nti Avi ayiseemu eno nakyala bamutwala tinka n'asooka ayogera oluhangiri awo mukazi mupambanyi ekyebuzibwa n'amalako kubanga ne bano bamwetaaga bamugamba device gy'alina bagyetaaga kama mbaya nimbaye onagera okubukira bwabukidde yagwa bugwe wansi ndowooza tugenda kuba tukikwasaga mubanga ettala lyawala kati saidi seeno ono bamugamba Litrigi nakyala ayiseemu ali ku saidi yeeyo of course nkiwulidde bagamba nti Avid bamufunye Madam President bamugamba Avid bamufunye yaleeta ecupa n'agiteeka ebbali n'asooka amukuba akayiso mala omusekula akayiso n'alyoka amunyweza tayagala akuba ekkerere yamunywereza ddala n'amugamba ngenda kusaba tokuba kerere tikigenda kuyamba kati ngenda kusaba okakkanire wano maama ffe kyetwetaaga kiri kimu kyokka kano ka device keetaagira ddala bulungi nnyo kamala agenda okuzza amaaso nga kakolera ddala bulungi sente ezituulako bulungi eza bitcoin blockchain n'ebirala byonna kale singa ogumiikirizaamu obadde ogenda kufuna akasenteko n'akwate kubo n'akateeka ebbali mu nsawo era bw'atyo n'ayitamu asobole okweyongerayo nakyaba bamuleka bamunyize baalika bamunyize naye Darden nze simanyi lwaki omwana ono akuyitangamu anti ononsonyiwa munnange nakyala nenyeza aba security tamanyi lwaki buli kaseera aba abayitamu yajja amaaso ga nnyina naye tulaba ng'okisosezza maamu kono sirika kasema ke tulekedde bakayise G20 tugenda kuba tukinyonyoka olunaku lw'olwaliro kakasa nti ofuna RFID kati baakwatiko ne bajja mu lumu y'omuto omutengeri gy'ayita ku security akato kamanyi nnyo ebintu bya IT kamanyi okufeekinga ne kafuna engeri gye kabayitako nga tebategedde twagala kumanya wakosezza ki okusobola okuba ng'oyitamu yamugamba kimu security yo eyinamu ebituli alisi amagezi g'olina wandibadde ogakozesa kola kyanjawulo Demetrius naye tomulaba nga ye talina buzibu oyo talina baseya nyina baseya kono bumenke ate nayiseemu ng'akimanyi talina kye yayogedde kati mwena muli grounded top gireeta ali grounded buli kimu kyonna baakimuggyako yamugamba okimanyi natobanga bwe kisoboka okujja wano okuyingira mu White House ofuuka omukulembeze nesimanyi lwaki onnemesa
ate kyonna kyokosezza okusobola okuyitamu ekyo ekyolwayo tugenda kuddamu kikola zekubulira tugenda kuddamu kikola nakyala n'ayitawo asobole okweyongerayo laba mbagambye tuli kayitibwa G20 vijja gyosperakisozi nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waaki nabagambye Ronnie the transporter yakataddemu akasente yamugamba nti muwala omugezi kono wayi ansukkako nange magezi alina gakika kya waggulu okamala ebiseera ebisinga tamanyi nti ebintu emu alina byesonyiwa baaba nonno okozesa amaanyi okulwanisa amaanyi oteekeddwa kuntegula buteguzi namuyisawo paka ebbali nja kwetaaga liseesi kono mu dakiika 15 eziddako awo baabano aya basi bikwate empola wasaagala otuuke ku G20 summit ng'owenyegera bajja kufuna omulala bajja kuzijjawo nambuze viviritya kono si complaininga mulowooza mwe bamanini muli balokyafu nakyala ava mu magye ono yamugamba nkitegera Prime Minister Everett okuva ku saidi ya Bungereza tagenda kubeera mabega agamba nti okusiisa ku nteekateeka yitamanyi lwaki abatasobola gezaako okufuna buwagizi kuva mu Bungereza. Wasobodde okwebaka omwana nga amaze okuyitamu Madam President buzayi dakiika nga 4. Olina abaana bana bakuze nze kinemusa okubanga okyakitambuza okikola otya nywamu ku waragi baana basuula eddalu ayina designer amudesigninga naye muganda wange nakyagola abasebono yasavingako mu Fallujah yali w'amaanyi okamala yali soja baaba ndowooza ke kasira tugenda tusisikane bannamawulire Madam President yalina okwate kuba jasikane bannamawulire abeeko byayogera kusira ku G-Summit egenda otuula agamba nti akaseera k'ensi esingira ddala okubeera engagga zigenda kuba zikuŋŋaana tusobole okuteesa ku byenfuna by'eggwanga oba ensi yonna naye ekisinga ddala okubeera ekikulu kwe kufuna engeri gye tusobola ottaasa enjala etambula mu bantu abanaku mu nsi ennaku. Yagamba kyewunyisa abalimi bayo abamu tebasobola na kuakisesinga bintu bya banking ngaffe akaseera bwe katuuka nga bateekeddwa okulima oba si kyokungula ssente bazijja mu bikebe gye baba baziterese naye twandiyagala tugezeeko baleetera solution ya digital currency kwegamba eri secure ate easy to use. Kojja wange yateranga okuŋŋamba nti ebiseera ebisinga bw'oba oyagala ogezaako okubanga oliisa omusajja tolina mukwatira kyennyanja olina muyigiriza bwe bakwata ekyennyanja kati alina enteekateeka bagiyita together plan era kyekintu kyayagala lisi kigezeeko okubanga kitambula era asaba abakulembeze b'ensi zonna zino ze bagenda otuula nazo mu summit ya G20 babeere mabegawe. Madam President famire ye egenda kuba ekusisikana mu South Africa bagenda kwegattako baawange ng'ogasseko ne Treasury Secretary ayitibwa Joan bagenda kubaayo ate ono alina bingi byatambuza nadde ebikwatagana ku by'eddagala. Madam President ogenda kuwa comment ka video ka muwala wo munnange akalabise ng'ali mu bbaala abasekwe service baamukwatidde ekiro kyajjo ensonga zange ne family etuliringa nazo privately. Madam President bambi tusobola tutyo kakasamu ogenda tukipinga safe nga n'ennyumba yo kennyini ekule muwala wakuyitamu nga omusenyu mu ngalo ala namawulire esebo kaamu kuba eki abagamba abaayi mundeke sigenda kwetaaga discussinga ku ebyo of course kati ate yafuuka ensonga yabulwa ekyokwogera nga tasobola kuwaayo muwala we ate kwegamba yavaawo buvi nekifuuka ensonga nekiba nga kyogerwako ku mawulire wonna yajja ebbali nga batudde yamugamba enteekateeka zonna zobadde olina ku weekend eno kati ezo zisazeemu gwe ne bulaazo omugenda kwateko bwe tugende mu South Africa mu Cape Town. Lwaki atontwala nabadde manyi ffe tetugendagenda olwabino ebyatuuseewo ebyabannamawulire olwaliro naye lwaki oweeyisa bw'oti gwe buli kimu kyonna okakasa kubeera okay kulabika bulungi. Serena yeekyanga ssebo n'ava ku mmeeza addanga kisanga atakitte gagani akatambi ssebo ke kaliko buli wamu wonna akatambi ke kaliko jjukira wabaawo ababa baakulwana mu kalulu of course bateekeramu ddala akaseto kakasa nti ekyo kiba kikuttira ddala erinnya ate alina enteekateeka mu G-Summit egenda otuula kwegamba G20 Summit egenda otuula ku saidi mu Cape Town mu South Africa alina proposal gye bayita together plan
ey'okubanga baswitchinga ensi zonna zonna ez'abaavu at least bazifunire engeri gye basobola oziteeka ku digital currency. Naye bano baganya promoting ensonga bo boogera ku kimu ku ekyo ekyatuusewo ekya muwala we. Okimanyi muwala wange aninako obukyayi. Oyo mwana muto naawe. Aba alina obukyayi ku buli omu yena sigwe weka. Osegeera. Man. Olaba. Ekisookera ddala nze kwekitiibwa oli maama wanjawulo. Mwana atandise okunkooya go ge mazima. Lunaku lumu ajja kiraba alabe nti dda mutuufu ky'omukolera kumuyirawo omubiri kumuteekateeka olw'ebisya by'omu maaso. Ekyo ajja kimanya. Nga tuvuddeyo tudde ebbali endege bwetyo yasi okuva mu Amerika esobole okwolekera ku saidi y'omu South Africa. Ne bagenda otuula olukiiko tabamerukwa olw'ensi zonna ez'amaanyi ennene engagga. Naye kati watandika ddi okuba ng'oteekamu panchezi. Nzijukira bwe twali mu kalulu ng'onoonya akalulu ka tikiti mu kibiina wampita w'omanga mbu simanyi ntankuula ntalo. Namugamba munnaye ekyo nakikola naye kyandeetera obuzibu. Bagamba mbu simanyi nkulinako obujja engeri gye wali olwanya olutalo nga bakuyita muzira. So nenduzinga ne kaadi. Nekyewunyisa twafuuka baseera. Kagendo bano bola abombiriri. Ono gwatwala okubeera Treasury Secretary we. Baaliko mu kalulu nga balwanira kaadi. Naye ate ono ye yayitamu era yafuna kaadi. So tubadde baseera kuberera mabega twali base ekyo tekiggwangawo. Vice President ng'ogasseko ne Director wa CIA baagala kubaako kye bakubriefingamu ekya security. Mekaiso ne Helde. Madam President. Mpitira mwana yagala okuzisa olwaliro. Agamba nti okusinziira ku nteekateekayo eya Together Plan yatandise okuyisaayisa mulimu abagirwana. So kati okusinziira nti ensi gye tulaga temulimu security y'amaanyi. Twasazeewo tufune abayitibwa aba Pax World. Nabagamba seetaaga private contractors. Ati kati eno y'engeri esinga. Aba Pax twabadde tugezaako bayisaamu emyezi emitono egiyise mabega twageza okizula nga kituufu bajja sobola okukwatagana ne security yaffe gye tugenda oteekayo. So kati tolina kutya, tolina kweraliikirira. Kati bagambye nti okusiiza kuwa gye balaga n'okusiiza ku kiteeso kyaleeta kyabadde kyatandise dde ofuna abakirwana naddala mu abo abali mu nsi ennene. So definitely it is a threat. Namugamba naye ku nsi gye tulagamu tebalina nnyo security y'amaanyi. Twasazeewo ku security yaffe gye tutwala twongereko ba private contractors abayitibwa ba Paxi. Nasembayo okulaba gwe ng'osiraanye tuli mu masekati g'eddungu ng'emmundu etokotoka mala. Naye olabika bulungi kabulaza. Neewunyisa okubanga ogenda kwasaganya bya logistics. Ekisooka nkwebaza okubanga batusindikidde endege. Yeah, babysitting the same bastards that put us in that dirty little. Kine wiso kubanga tugenda kwasaganya abaana ba maraya abatuteka mu bimbi entalo ne tutabako kye tufunamu. Let me show you about. Jangu soke nkulambuze gwe gyatugende. Yeah, right. Kale agambye kyewinso kubanga tugenda babysitting agaana ga maraya agatuteka mu bintu by'entalo bye tutafuna namu. Ne tetulina kyakola tulina obba wa security. Ekifurwede bagambye kyo nga we kiri. Tewali tabu kiri okay. Akasira katuuka. Security maze okugumizibwa mu kifo gye balaga gye bagenda okuteeseza. Abakulembeze okuva mu nsi 20 enneno kamala engagga baali bazze mu kasira. Tuli mu maserengeta ga Africa mu South Africa. Babado. Ne kati waliwo abateekeddwa okubeera John for the purpose of the event. Ne president w'eggwanga lya America ng'atuuka butuusi nakyala. Tusaanyisa okulaba Saturn family. The Grand Diamond. Anti kati tuli ku Grand Diamond hotel we bagiyita. Mugenda kwambala buno bwe bugenda obba access ku room wano ku hotel. Kayisaako buyisa bwoti. Welcome. Tusaanyisa okubalaba. You use RFID? Mukozesa RFID. RFID allows us to monitor. Anti zitukkiriza okuba nga tumonitalinga buli kimu kyonna. Ate ono amanyi ozikyupula. Just ditch the card and scale down the... Watya kaadi senga ngisuula n'embuka ekizimbe. You'll miss our delightful bride. Neno ojja kumisinga ekyemisala kye tunaaba tuteeseteese. Ababuuza kaadi ze bakozesa nga zasinze okukyupula oyo tazikyankalanyiza woowe. Olwere baali bamaze okuteekateeka baana balina baaniriza okusinziira ku buwangwa n'ennono mu nsi gye baali bakyaziddwamu. Nakyala yakwata ekkubo n'ajja ebbali era kaali kasira kasanyu baali basanyufu. Secret Service living wallpaper.
waliwo wasekwe service waneena yeefudde ekirala anti gwe tekikutiisa tukole kye tulina okukola buli omu alina okukola kyalina okukola Karoli agenda okuzza amaaso waliwo ekyamwewunyisa agenda otula ku blueprints waliwo kye yalaba nga ye oyo yalinga akwasaganya kwegamba personal security ya president w'eggwanga lya America aya nakye agenda ovaira banno designer kye yamukoze yankoledde red rose gown n'ateekako ne kakeepu kalinga ka Superman n'alyoka anfunira obugatto Because you are my heart and my purpose. gwe kyomanya nti gwe mutima gwange ate gwe papasi yange nakimanyira ovulira omulundi gwe wasookera ddala otula ku mutima gwange nakimanyirawo nti ye gwe munnange n'akwateko bwe n'amunywegera nali mu kaseera nno kazibu gwe wantaasa nali mu kaseera kattabbo kamala emotionally but wantaasa munnange kale kati webituuse kange n'ensooka entaasa ensi kagaino baamuleeta kati waliwo ebyali bitandise okuyitingana mu basecurity abamu mpolampola abasinga bagamba together plan yo ogikola olw'ensonga egenda kubakinga dola eri mu kugwa leka bannayise agala mu hijacking plan yange nga mugiteeka ku kya dola terina gyegenda gwira gamba nedda bannange yagamba nti ebintu ebisinga ebikoleddwa eby'amaanyi abantu bwe bakoze ebibeera byankolagana kwatira wamu so kati naffe tulina bwe tutuuse nandiyagala tugezeeko jaguza ku lwekyo ng'olinayo kyaliiwo ayinza ovaawo nange nsobola okufunira ku bamaseeka baabo kati sooka ombuli ebaliwo abakalu bo abayinza olemesa enteekateeka zaffe yamugamba Saudi Arabia ne Russia bo bamanyi ebyabwe babikwatanga bo basobola osalawo sapoti nga naye ne batateekamu kasente oyo omukyala golengera ayitibwa Elena Romano ye new head of International Monetary Fund IMF kale ye second most powerful woman mu nsi yonna ng'ogyeko gwe yalabika enteekateeka za pulaani yaffe yatandise ddo zisaasaanya eri bannamawulire kati amaze okumuyitiramu Prime Minister Everett Omungereza oyo akimanyi ayinza obutakkiriza agenda mulwana ate ebiseera ebisinga ye bw'aba akulwa ne Bufalansa ebeera mabega wa Bungereza bw'ofiirwa Bungereza oyinza ofiirwa ne Bufalansa n'obusi obulala awo buli mu United Kingdom ono yakwatiko najje bali mu security n'agamba bannamawulire ndowooza ogwabwe guwedde kati basooke baleka abantu ne batandika obuorganizinga ono ali eno bannamawulire baabajjamu ne bagaba bafulume njagala wekanye yagamba nti kati webituuse security team yokka egenda okukkirizibwa mu kiyitibwa foye abasigadde bonna babajjeemu akulembeze basooke babeere bokka bidongo ne bitandika okukubibwa mpolampola Madam President nkulaba vision in red anti webale Prime Minister ekisookera ddala olitukaino ekisingira ddala okubeera ekikulu bakyali baffe basooke banywa omwenge bifo nga tebinaba kugira anti nange sigenda kukkiriza kuba mu summit etagenda kuba mu bikolwa eno nno enteekateekayo oyinza ogiyitamu weka eya together plan okimanyi teri muntu ayagala teri ayagala kuwalulwa ne bw'onoofuna abanaasobola otutunula mu nteesaayo bujja kubeera buwanguzi abanaagitunulamu obutunuzi nga tebagenda kukkiriza bujja kubeera buwanguzi gye kubulidde amugambye teri ayagala kubanga awalulwa teri ayagala kubeera bulldozed kisajja ssebo kyamukuba ebyasaawo Prime Minister kya Bungereza kakati Green light from the Pax team on the ground. Anti kati munnaye okuva ku tiimu ya Pax ku ground bagamba ke kaseera bana basecurity balina bye baali bateesaako second sinkaaga kati balina ofuna ekifaananyi ekyawamu banaye tugenda kukola byafaayo njagala mbeere ngaye ne batandika okugalawo enzigi abasecurity batandika okugalawo oluggi lumu ku lumu nga baluggalawo To respond to our card keys only. yabagamba kati webituuse enzigi zigenda kuba zirespondinga eri bisumuluzo byabo abasecurity abalondemu boka 3, 2, 1. aya basi kakaino abasecurity balina enteekateeka zaabwe naye nga abasinga okuvuga kino be ba Pax the private contractors be baleese
kati Daden yakulembedde aba security service abakuuma Madam President. Of emergency squad, he's back in their holding suite. Please confirm. Confirm, sir. U.S. Special Forces CAT team is in their room. Daden alabika ali kubagwagwa. Bakwate kubo ne bakanyiga. Bwe bakanyiga ne kafulumya gas. Laba tabu. Bwene watuuka ekimotoka wano wonna amatwale gonna ne basooka bagasibako ne banyweza ne baggala nawo bulungi nnyo. Tumanyi ofuna abakulembeze b'amawanga 20 ezikyasinze okubeereza amaanyi engagga nga bw'okiwulira n'oba nga obakwatidde mu kifo kimu. Aya kagendo wano balina security, balinawo ab'amagye, balinawo ab'amagye abalina okuuma. Kati ab'amagye baali eno nga bali mu kweteekateeka kuba eno gye baabaleetedde waliwo box eyaleeteddwa erimu explosive nga tebamanyi butereevu yakubirawo ekifo ne kifuna n'omusinde. Bannamagye bo bamaze okubajjako. Communication ezitandika otambula. Obukebe bwa gaasi buli mu lukuubo. Ono agenda oteekako kaadi ng'eye tekyasobola kwakiseesinga. Enzigi baabasibidde wano abasinga batandise okumenyeka. Abaana bange ne bba wange koono osooka osale. Ki ekigenda maaso? Nze sigenda nga sirina baana bange. Yagamba nti Avid ng'ogasseko ne student ndi wano nabo. Aya first daughter ne first son olwa security abalina bana ekigenda maaso. So for now, we all huddle in. Esaawa zirongenda basa batubeere wano. Okimanyi nti balayika bali prepared n'okusinga ffe. Abasajja baffe bandibadde bakuba olujja olwo kuyingira mu n'essaawa zino. Ate kati team yagamba nti explosive esoose evudde mu East Wing. Kibakitegeeza nti kati team yo bagijjeeko. Babasekudde babajjeeko. Ala bali bannamagye. Evacuation plan Delta. Move. Evacuation plan Delta. Mwangwe. Eddie. Why Eddie? We have a breach. Tufunye ka breach. Ono yakyuka bukyusi. Kituufu ka breach wekali. Ate ensoomu kwabo. Abakali emabega. Kwate kubo n'asooka amusonsekerawo ekyambe. Mugambi yes ka breach wekali naye ensoomu kwabo bali emabega wa ka breach. Kakana lekafa bulungi saagala olwane. Bano bajja bawulira ebyasi bale balina security guard alina bakuuma waseko service abadde alina bakuuma tooza tebamusekudde bamala omusekula oli n'ateekako kaadi n'aggulawo n'ayingira munda. Muveeyo musituke kati mwe mujje. Bano baakuŋŋaanya abantu bonna abaali bamaze okuzirika mu kaseera kano nebo baseetula mpola. Requesting status on Avid and A student. Yagala kumanya Avid ng'ogasseko ne student bali luddawa. Same four that always demanded. US, China, Russia. Yagamba nti kati olowooza bagenda kono kati sofa bagenda kuba batunula mu nsi ziringanya. Bagenda tunula mu Russia, China, nze, America, Bungereza. Kabaka najja. Thank goodness. Mukama yeebazibwe. Tugenda basaba mutuwerekere. Prime Minister no w'Abangereza. Tugenda basaba mutuwerekere mutujje wano. Muhandi bali mutandika okwogera temutumanyiira. My president out. You cannot hold us here. Nze president wange na mujja temusobola mutukwatira wano bamurasa. Kubirawo. Mukwata aba hostage. Musoke mwawule abakulembeze mubajje ku bakazi baabwe. Kulembeza abasajja mutekeko mubefune mbasha bakazi babwe mufune mbasha. Abasajja bagenze okujja wano nga sio bali wero prepared. Mama nyawo nga bali wero prepared ensonga bazikwa bane musoke mudde mabega. Oliver Madam President yasoka nasika kino kyabadde kimukuba kyabadde sebo kimukuba enkokola ku nteekateeka ye. Prime Minister kya Bungereza Everett yakikwata. Ono musajja wa mukute yamuleeta paka ebbali. Butuufu eno suicide kati tuddawa. Yaleta fire extinguisher. Mugamba jangu tugende gwe jangu. Ne bayitako. Baatuuka wano
oli omukyala omukulembeze wa IMF ali wali byamusobedde dda oba ono mu Japaani ono afunye paniki emundu etokota mundu eseka oluseka sika bino n'asooka biteeka wansi ngenda kujja wano gwe tofunamu kutya ngenda kujja wano owulidde nti ye kali yabaza namugamba ndowooza kati kikole beetagawo distraction plan ono n'agikuba n'efulumya carbon dioxide ono abasaamuje kati ebbali waliwo oluggi nekyebika abagwagwa tebaalumanyako ate kalodi ko kalutegeera akakwasaganya personal security yannakyala ko kaali kalutegedde kabasaba bayite mbatandike je tugende bayitamu ne bayingira mu ndoka kano oluggi baluggadde aya basi batasiizako bwe basobodde okutaasa musoke mujjeko buno buko fresh bands basobola otutrackingirako nakisudde nti kuliko advance do ekutwala eri abakozi nekyebikate bano abazze bo bati bakalabye yakalaba lulinga atunulya pulaani y'ekifo ala omuto muzeeyi yajja ne basooka bambalagana kino ekyali kibafuŋŋanye muzeeyi kuba kino n'obusungu obutenkanika kiboka kana akimaliriza mulyoke banange yarabana ono agenda okulingiza eno gye badde baagala okuddukira eri abakozi abagwagwa sewo bafuŋŋanye dda abakozi olaba yajja agamba kati ekiriwo kiriwo ekiti waliwo abasiru babiri balina ebyokulwanisaawo anti kati nze nsobola okikwasaganya naawe maama gwe togenda genda kiyinza okuba nga si kyekirowoozo ekirungi naye ate nsobola okikwasaganya nalimbaddeko mu lutalo ofukoosi mbimanyi ebyotalo nalimbadde mu lutalo naye ebyo byaliwo myaka nga 20 mabega balino bakyali mu kwogera buli omu ayogera ono omujapaani ye naayita wano baba bali wano sokolindeko omujapaani alazeewa ayise wano bamanyi okanyugirayo engoye agezeewa tobuuza ayitamu buyisiwa bonna baatuukira eno mu ngoye kakati seruganda tulina 18 omumerika ng'ogasseko n'omungereza tebaliiko baafunye engeri gye bayitamu ne badduka ate asinga kwetaaga Amerika asinga kwetaaga mu Amerika nagamba agenda kubeera ttagali kono yali ttagaliyo nali nkimanya ajja kufuuka buzibu y'ensonga lwaki nakwasa ggwe olw'ensonga nakwesiga funa abasajja babiri ondeetera American president wano bami ngenda kussa batongi waayo Agent Perry ataasiza obulamu bwaffe era teyabadde ensobi yamwe saagala mukaabe kiyakoze wadde attiddwa gwabadde mulimu gwe so kati mutabani soko gyonyambeko wano muwala ate ye atidde tuluteekeko ebinankananka ebizitowa zitowa babe nga tebasobola kuyingira ne bassaako kale yita mutandika wabula nga mbategeeza no Bax Video Library abasikani bwe palisa ku Kanene building mindset videos abasikani mu Nyende Masaka some videos Busia Hollywood videos abasikani bwe Mponde Customs Team Godi mbarala mu kizungu wano wajja kubeera okay anti Madam First Lady webale ekyokoze Hanmin So mu Korea Helena Romano. Nze piti Helena Romano. Quick action, madam. Mbutuufu webale quick action, Madam President. Naitwa Agent Money. Yes, splendid. Ndoza minister asetaga bare esobola okweyanjula. You have the evacuation routes, contingency plans. Mani oina evacuation plan ey'okutujja wano. Inside job. Zikyesobola okugamba kulabika guno gwabadde inside job. Special forces, where are they? Mutera okwera n'aba special force bali ludda wabbo. Bo baamaze okufiira mu kubwatuka okwabadde bo baaweddewo. Troops around the globe. Mwina amagye okwetola ensi yonna. Tosobola sindika flare waaye. QRF is hours out. Yagamba eno tuli mu South Africa. QRF, Quick Response Force. Eyinza obutasooka tuuka mu budde. Kiyinza ogitwalira essaawa okutuuka wano. Muwulira. So tusale tuyiye. We have to breach the perimeter. Tulina breaching a perimeter, tulina ofuluma. Nga tufulume. Good mile away, so we'll... Just wakubanga tugenda fuga weyinza okubanga eri mayiro nnambirira.
okumenya ne tufuluma amatwale g'abasajja ate beast eri underground ajja sobola kikola kisolo kikimwogerako kibisi kono nedda ntambula yange ebiseera ebisinga bwe manzize mu kifo bamanyi okuleeteramu emmotoka nebeera nga lakize eryasika ng'ogirabanga emmotoka naye eba mmotoka yange jasika esinga wabawo ekiba kiguddewo kati obuzibu obuliwo twetaaga okufuna elevator egenda otutuusa mu parking busecurity keys twabwejjeeko ate tukasana kakasa nti bwabadde bujja sobola okukola balina otetenkanya basobola otuuka emmotoka weeri okimanyi kootaddewo katono ko tetugenda kukkirira naawe tetugenda kukkirira wansi ekisajja ssebo kiremeddeko kiwoza housekeeping ala kati omuwala yayiyiza ataddeko kulya essuuka ng'erengejja naye ate tebaasala kukkirira wansi kino kigenda ofulumayo kyasiika na ssuuka bagenze ku first floor. I am the leader. Ono yabagamba nse mukulembeze akulembedde akabinja akakuta abakulembeze ba G20. They are going to say we're terrorists. Bagenda gamba tuli batujju naye ffe tetuli batujju. Tuli kabinja k'abantu abaganye okubeerawo ffe tuyimirire tulabe abakulembeze nga batujja ku raisi zaffe ng'ogasseko n'obugagga bw'abantu. Nabagamba Diamonds Pre-Primary School essomero lisikanibwa mu Kimbejja e Buddo. Kati e Buddo ge gamu kwaga amasomero agoogerwako aga primary. Ate nga balina boarding section ey'amaanyi mwana omuteeka n'otaddamu kweraliikirira. Environment eri conducive eri abaana. Kati yena kyala asigadde emabega. Yabaani ate nga mbajjukiza Asante Express yakaga bakwetikira ebintu bijje kyalino bituusa mu ggwanga Uganda. Dan Bearing kabulaza kutuusaako BW Bearings. Menye kindeke ki? Waawawa.